Sabo nkulisaye Kalangala. Kalangala nze nga nonyayo ky'omuwejiri. Nze mare biseera byange nga ngenda Kalangala. Nkoreyo ki? Terenti yali mukwano gwo. Nkoreyo ki Kalangala. Bagamba nanyini muwataba. Ebikere bitembe enju. Kitofu. Kati gwe kwetuminkiriza nga nanyini mutaliimu oba ogenda kukola ki? Amaanyi ga NUP gali mu Kyagulanyi Ssentamu. Amaanyi ga NUP gali mu Kyagulanyi Ssentamu mukodomi wange. Era waatali. Abalala tebalina kye bagamba. Ebyo byonna byolaba kati. Toyinza gamba nti amaanyi NUP teyina nga Kyagulanyi taliiwo. Ati nkubuulidde. Lubongoya talina amaanyi mu kibiina. Mweno musaga beko. Saba wandiisi w'ekibiina. Waali. Leader of opposition Joel Lusenyo waali. Anti bweba webali era. Lina Zedriga waali. Anti webali. Bweba webali bawandise bora mu iPod yabaze. Tetunagenda nnyo mu iPod. Tukyali Kalangala. Ne Kalangala wonna bwe bitu bwe byabadde. Nze narabye muganda wange Ssenyonyi. Bambi namulabye ng'agamba ekiryere kisooka bakimugobyeko ekyokubiri nakyo ne kikuba advance ne bakimugobako. Ne ngamba Ssenyonyi tana capacity epangisa eryate erituuke Kalangala. Bamugobeko kidyeri. Yabadde ku kiryeri kya government ekisooka ne bakimugobako. Nadda ku kyokubiri ne kikuba advance ne kikomolo nga baragire. Talina sente zisobola okupangisa eryate erya engine eryaki. Lwaki apangisa eryato ng'ekidyeri weekiri? Ye lwaki bamugoba ku kidyeri? Ati manyi gati nze manyi. Kati kyenkugamba tulina ebyokwekwasa bingi ate nze baneze kambabuulire. Ebyobufuzi byetaagisaamu amazima at times. Noga nti kakati wano bansinze bampangudde kangende n'ekirala. NUP ekizibu kya NUP kiri kimu nti abantu bagireetamu oluzungu lungi. Okitegeera ne bagabanyamu NUP ne bafuna NUP embi ate ne babeera ne NUP bagamba nti yenungi ne kireetera okubanga NUP teri bumu. NUP embi yeriwa anti NUP embi ene yali mu bampuuga ba Bed Bwanika basammukaku ba Joyce Baagala ba Juliet Kakande gundo no Wema Kinde yani ono gobali wasibye ngensegrine ba Aran kwegamba basegona and this basegona this is NUP. Ye NUP entuufu oba eyasokera ddala entuufu yennyini yeeyo kati abaana ne bajja ne bagikuba kati eriwo ye kyeki kakati ne kujja eno ya Rubongoya eya Ssenyonyi eya Katana eya Wabukataabo ya Zedriga bebo nabo bagenda mu maaso kati kigenza ate okutuuka mu kiseera kino ng'ate akulembera eyandibadde avunaanibwa okugamba nti akanyonyole kino taliiwo naye yadduka eggwanga alivaamu. Obutabaawo bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitende bukosa NUP kinene nnyo era zona by elections ezigenda okujja NUP ejja kuba ng'eruzinga. Basoose ne bakuba district eno ey'ekikuubi ne bakuba LC5 kakati babakubye Kalangala. Obutaba bwa Kyagulanyi buviridde NUP okuwangulwa mu by-election zino tebakyalina kati abantu tebannagwe barabawo ntalina kyasobola okubayamba. Prime 7 yabadde Kalangala naga tugenda kuliteekawo ekiryeri tugenda kuteekawo oluguudo tugenda kuteekawo ki kakati ate eyandigambye abalimba talina kyasobola kuteekawo omusajja akabalimba emyaka 4 taliiwo. Katabange suubi eyali junguludde ebigambo bya President Museveni ali ku level ye taliiwo. Nyo buyinza yabulekera Rina. Ate Rina wamulabyeko. Zedriga. Rina wamulabyeko gwe Rina. Ye gwe Rina omumanyi. N'omulaba bwoti mu face. Kakati Rina ali mu turubo lya Miriam Matembe ow'ekitiibwa ali mu turubo lya gundo ono bamuyitani Furu Figure. Abo nobateekamu nobayimiriza bwoti noga akati mukyuke muti mabega bwoti NUP okuwangulwa e Kalangala kitegeeza kinene nnyo. Kitegeeza omugezi Helen Nakimuli bulijjo abantu gwe bakaabira okugenda kwe bannakalangala kati bamusibulidde ddala. Kati kwegamba onoonya ne bikusobera
Nakimuli olowooza bameka baali bamumanye Kalangala mu biseera ebyo? Bangi. Bayinza okubeera abangi baalinza okuba nga baali batono. Baddamu ne bamulonda omulundi ogwokubiri ng'alinze kulayira we yafiira. Anti naye nga ekyo nga kiri awo oli bw'afa aba yafudde. Kyetaagisaamu okulaga abantu nti eyafudde abadde akoze kino ne kino ne kino kaakati addako era ng'ava mu nyumba eyo oba mu nju eyo ajja kusobola okukolera kino ne kiri ne kiri. Mu ngeri y'obakubagiza. Tukaaba nnyo bannabyabufuzi abali b'opposition. Okukaaba kumalamu abantu amaanyi. Mukaaba? Abantu bakaabye ne bakugulira nga bakooye. Abantu beetaaga essuubi. Abantu essuubi libaweddemu. Beetaaga essuubi. Abantu n'obagamba tulyambala engule. Okalulu akasooka n'oteekayo omusango n'ogujjayo n'ogamba guli mu kooti y'abantu n'okutuusa kati ne gutawulirwa. Essuubi liggwamu. Abantu n'obagamba kuno tugenda kuwangula era twawangudde bagize bwe bagenza okulaba ng'oli mu bigere olya ffene ku mabbali g'omugga. Abantu essuubi libaggwamu ku mabbali g'omugga. Bagenza okuddamu okuwulira nga watemye wagenze n'embwazo n'ozifunira passport n'abaana n'omukyala mwene ne mugenda muri mu America. Ne mwezi gumu akomawo kati. Okuguliwa. Okusinziira ku balo gye wandiikidde Linda Zedriga nga mwongera obuvunaanyizibwa bw'ekibiina nga 16 ogw'omusanvu obuvunaanyizibwa bwe yamuwadde bwe bukoma. Kitegeeza nti akomawo. Era kyamuleetedde okwongera yasobola alina obuyinza obwongerayo naye ate akyayina byamaliriza naddala byamutwala. Awulira mu mpuga y'amateeka amateeka kusinziira ku etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi tokkirizibwa gwe ku appointinga president. Tokkirizibwa. Ani amu appointing? Bw'obanga watwala lisiti y'abantu abalondebwa mu delegates conference nga mulimu vice president. Vice president yabeerawo nga toliiwo. Era vice president akola emirimu nga toliiwo. Era ne kimuleetedde obuzibu ne bwora ne mypod naki. Yenkola gy'akolamu ebintu. Tosobola kuwandiikira munoga nkuwaddemu obwa president. Tebabuwaamu mu nkola y'amateeka. Mu mateeka oli bw'aba taliiwo n'akwata bukwasi. Vice president agenda mu maaso. Si muwaamu nga bw'akola. Si kumuwaamu nti ate nkuwandiikidde nga nkuwaamu. Nedda. Ekyo tekikirizibwa mu mateeka. Kati ebintu byakola simanyi oba mukodomi wange kubanga asoma amateeka naye ebintu ayagala nnyo okukola ebintu biri awo. Tumalirize Kalangala kye kyawanguza NUP. Ekyawanguza NUP first of all kubanga amaanyi egalina 221 yawangula neddamu ne wangula ne Kano. Kati bagenda kugiwangula ate nze nkugambye okwetematemamu mu NUP munda abantu tebakyalina bwesige mu NUP kubanga mu biseera bye yaliwo ng'egamba nti mbayirawo omubiri waliwo ebibaddewo bingi n'eraga nti teguyiyeewo. Ekyokulabirako bagenda wano ne bamenya obuyumba bw'abantu abantu abaali bakagobebwa mu kibuga teyanyega yadde n'okufulumya yadde statement n'emu. Ekyo kintu waakiri wandiyogeddeko n'ogamba n'abantu mubagize tewali yadde ne statement eyafuluma. Awo ku nyanja awo kwolaba okwo kwaddeko ebizibu bingi ng'abantu balemesebwa okuvuba. Abamu babakwata bali makomera ag'enjawulo, abamu bakola batya mu bintu bingi ebibaddewo ku nyanja. NUP yasirika yafuuka kyesirikidde. Ekyokubiri okutematemamu kye mbadde nkugamba kiri nti abantu abasinga basuuliddwa n'ab'ebibiina ebirala bandibadde basapootinga ne bagaa katukwatagane NUP bonna NUP yabalwanyisa mu kalulu akawedde ekireetedde abantu okuba nga baweddemu essuubi. Kati NUP tekyali kibiina kigatta bibiina by'obufuzi byonna. Kyovula abaneteeka lino erigamba nti balonde leader of opposition in parliament oyinza okukakkana nga NUP bagiyisiza bubi kubanga eraze nti eri kwegamba balaze nti bo bali selfish beefaako boka na boka. Ekintu ekyo kyekireese obuzibu kubanga bw'ogenda okwebuuza n'ogamba ekira lwaki twasuula yadde muganda wange kanso musisi naye si mubi naye lwaki twasuula Ssemujju Ibrahim Nganda generally twandwalire tetumusimbako mundu ku spirit y'ebyobufuzi ne tuba nti NUP naye erwanirira munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya mpuga twagoba waaki ne tuuka n'okumulemesa okudda mu parliament. Abedi Bwanika yaza musango ki
netuuka n'okulemesa okudda mu palamenti. Bagamba Joyce baagala. mbubalya. Ate baalya anaatalya. Anaatalya. Bonna balya. Ssenyonyi atalya. Naye alya. Nga bamuwa ne miliyoni ne biliyoni 2 n'ekitundu ezakugabako bugabi. Kugabako wotabulidde kati Ssenyonyi yaani akwata obuwumbi obubiri bw'okugabako nga twalinga naye mu mawulire ng'afuna emitwalo 6 kweni TV. Nyatova okugamba wano ntalina na sente zipangisa lyato. Anti anedda mugambe tazirina. Sente azirina ez'okupangisa eryato lwaki ogenda mu kibyeri kya gavumenti n'ogenda ne bakikugobako n'ogenda ku kirala ne bakikugobako n'ogamba nzeeyo Kampala yabadde taagala kugenda. Omanyi mwenu yabadde taagala kugenda. Omanyi mu NUP mulimu abantu abalwanyisa NUP ng'ate nga mwebali. Kubanga kati olwaleero kati balwanyisa Rubongoya olwaleero. Ani amulwanyisa? Bennyini abali munda ate. Balwanyisa Rubongoya, balwanyisa Katana, balwana entalo zirimu NUP. Bani abalwanyisa Rubongoya? Mwebali munda bwennyini. Bani? Tosasobola kutuuza Nyanzi ne Katana ne Rubongoya. Tokyasobola. Nyanzi yabalwana? Tokyasobola ate yekka gwe ekiri eyo kimanyi. Y'omu ku bo? Bwe baatwala gundi ono Muwanga Kivumbi. Olwaleero wakyali wamwogerako. Gyali mukomera wali wamwogerako. Naye Muwanga Kivumbi si yawandanga omuliro wano naga bonna tubagobye. Kati bw'olwanyisa owuwo gw'obadde naye ojja kwekanga nga nabo bennyini bakulwanyisiza. Ogambye Nyanzi, Fred Center mu Nyanzi ne banne abalala bonna ne bafuutu soja. Kati omanye ekiri ekavule oyinza okulinnyawo gwe omanye abapoliisi abali ekavule luli bagambanga polisi yatuzinzeeko olwayo kati be bagiwandiikira ebbaluwa gyebawa obukuumi tekyali fuutu soja linnyika. okuddayo emabega Fred Nyanzi Center mu lwakyalwana Rubongoya. Anti kakati Fred Nyanzi Center bamulemesa okuyitamu yandiyiseemu ekawo empaawo. Ani yamulemesa? Yandiyiseemu era bo bennyini abo okulwana entalo zenkugamba okulwana entalo zenkugamba ezo. Entale ezo ziri munda ezo ez'okulemesa bannamu. Okugwa kwa Nyanzi baasooka ne bamugya ku kifo kyeyaliko bamugyako ku kyaliko eyo kyasebakunzi ne bakimuggyako. Kubanga yali agenda kwesimba mu palamenti. Ate abalala bonna tebabisigaza ne bamulangira obubbi ne bamulangira biki ne bagamba abantu yabajjangako ssente yakola ki naye abaana abo baalwana. Nze nali twali tugenda kukwasa ekibiina ekyo kya NUP okukiwa Kyagulanyi Ssentamu. Nyanzi oyo yasiibanga ku ofiisi yange Buganda Road. Ng'akola ki? Nga aperereza tulabe nti ekibiina akifuna. Ekyo kifuna be baalwana okulaba ng'ekibiina kigende wa Kyagulanyi Ssentamu. Kati kyekimulwanyisa Rubongoya? Bamala okugira ate Rubongoya yekka. Nze kugambye okulwana okuli awo tekulabikanga nako. Fuutu soja takyalinya ku kitebe. Nibamulabako bagamba polisi mukwata bukwasi ne mutwala wa ndege. Kyekibalwanya? Anti kugambye kati ebyobufuzi obukulembeze Zaduriga kasooka nga bagamba bamuwadde ebbaluwa yali awumulabyeko nga na statement gyafulumya munyiivu ye n'omulaba ng'ayogera bwate mitaafu ku kyenyi yenna Zaduriga. Emitaafu gijja lwaki? Yonna bwegiti sirabangako mukazi n'emitaafu nga Zaduriga. Mukambwe naye tannanyega yadde ekigambo n'ekimu n'okutuusa kati gwe olowooza kiki? Eri ayogerako obwogeza akatonotono ye Rubongoya n'agira bw'ati n'ayogerako bw'ati naye kaakati naye tebamwagala. Rubongoya tebamwagala mu kibiina ky'NUP. Kati ekibiina kiri awo. Kati Ssentamu ye Robert Ssentamu mukama wange ali eyo simanyi oba ali ku ki. Jangu wano olutalo luli wano jangu tulwanire wano. Oba bakukwatamu bakukwatemu. Oba okukwatamu bakukwatemu. Musajja yagambye bwamulabirako bwa. Anti kati bwamulaba anti mukakati bw'omwekweka n'otuusa okudduka oba omuwadde ekyaganya. Bannarwanda balina ekintu ekigamba omu baabeeranga awo nga batambula kati empologoma nejja neekwata omu n'emutwala. Bwe yamutwalanga nga baga mwijiranye kiramujjanyi. Nga bategeeza ki? Nti abasigadde mwekunge oliyo ekimututte. Nimusigala nga muri bumu. Era bazirwanyisanga okutuusa bumwe bwe bazigoba ne basobola okuzimba basobola okuzimba. Kati mbyobufuzi bya Uganda awo kigira wa? Mwijiranye kiramujjanyi oli kimututte abasigadde mwekunge mubeere mwenna. Ogamba nti Lukwago kimututte ne Besigye? Lukwago kimututte abasigadde basseggona bani mwenna muveeyo mwenna mweyiwe ku kooti. Besigye ali mukomera mwenna muveeyo. Abanyarwanda bagamba batya? Mwijiranye kiramujjanyi nti oyiriye kimututte abasigadde mu
kati gwe nze kumuulira amazima sikudduka buddusi ne musasaana munaasaasana bwe muti muwedde empologoma bweyingira mu buffalo kyeki embogo nesanga nga ziri mu kagundi esooka kuzikanga zisasaane bwe zisasaana ebeeko gyefunza gifunza endala nezibatiko nesinga zonna bwe zeekwata zonna nesigala bumu olaba zizirwanyisa neziremesa kubaako bwekwata nezijja zonna mulundi gumu nezitayiza empologoma awo munyalonda wagambira ki mwijiranye kiramujanyi ng'oliyo ekimututte abasigadde mwekunge kahati gwe sentamu omaze okulwanyisa banno olwanyisiza Lukwago bamuwangudde ku bwa road mayor naye ate muganda muno ate munabyabufuzi opposition muno olwanyisa Ssemujjunganda bamuwangudde gw'otaddewo owuwo yawangudde n'abalala bonna kikulaga nti gwabalala tobafaako anaagenda okulwanirako mwijiranye kiramujanyi tekiriiwo kati oli weka era bakyakukuba bonna basaasanye empologoma eno Muwanga Kivumbi bw'alabise mu maaso g'omulamuzi bw'alabika mu maaso g'omulamuzi yanoonya looya nga taliiwo nga tanna looya niyamala n'abafuna baali luddawa kubanga yaddukanga nga bamukute yalinga Segona yalinga Lukwago balinga baani bonna ne beekwata mulundi gumu ne bagenda ku luno nga talina yalinda Musisa gye nga naye talabika musajja watu mu kitiibwa kye kyeyaliko olwayo kasooka nga bamutwala mu kkomera yeebase teri amwogera nako ekyo kyaggwa kati akagambo kali mwijiranye kiramujanyi kyo kyagaana mwijiranye mwijiranye mwekunge musemberegane oli ekikoze eki kimututte kati ekyo kyabalema kati mwagenze Kalangala ani yabadde akulira okunoonya akalulu e Kalangala Lubongoya yabaddeyo Honorable Betty Ndamboze yabaddeyo Madamu Teacher yagwako namulabye ng'agamba nti oyo alinga omugaati oguli mu supermarket nga gwako enaku zaggwako balinda bulinzi kugujjamu bakole ki takyalina kyasobola kukola naye kyonga kinene ani gweyogerako nti alinga omugaati nkubuulira teze nze mutyako ki ddamu katono ani alinga omugaati oguli mu supermarket nga gwaggwako expired Ndamboze Betty ow'emukono yabadde Kalangala ng'akunga abantu ate nabyakunga kati yakunze eki eyali Ssaabakunzi yali Nyanzi Fred ne Ssaabakunzi yabaddeyo yani tomumanyi Buwembo vaawo naawe mubula abantu emuleeta nti muleeta Buwembo yavaako okufa kwa Katolubwamu Buwembo yavaako okufa kwa Katolubwamu ng'amutute mu makooti agatagambika simanyi buyigirize simanyi biki kakati nibamuleeta nti yabaakunga Obuganda yakunzaani yakasooka ng'abamu obwa Ssaabakunzi akunze biki Kalangala yamazeewo ekinnamba ng'akunga tena byakunga bali mukulya ssente nze kubuulira amazima omwana Fuutu Soja yatandika ne Kyagulanyi olwaleero kaakati n'akayumba ke yasulanga mu baakamugobamu kubanga yamala ebiseera ng'ali ne Kyagulanyi bali mu kampeyini bwe baavaayo Kyagulanyi teyamubuuza nako nti wasuza otya yakwata embwaye n'abaana be n'omukyala ne bagenda mu Amerika nkubuulira abalala babadde ali mu kubonaabo yabaddaani Ssaabawandiisi w'NUP Lubongoya yabaddeyo Lubongoya asobola okubeerayo Lubongoya bayirawo nze kankubulira alina omutima omulungi nga ye nze mumanyi Lubongoya nga Lubongoya alina omutima omulungi naye tebamwagala Goleti Namugga yabaddeyo Kalangala bw'abeerayo bonna badde bagenze kukungana kunoonya kalulu gwe noze kubuulira ate gundi zijja by election zijja endala bagenda kusuula bagenda kusuula bamemba wa parliament endala eri wejja zonna zijja nze kubuulira amazima zijja mu misango gino gye baawaaba emisango giri mu kooti n'emirala gijja bagenda kusuula bamemba wa parliament era eyafunye z'emmotoka azirye mangu asasula amabanja otherwise bagenda bafulumya bagenda kuyiwa bamemba wa parliament ebitundu kumpi 6 ku buli 100 bagenda kuddamu okulonda omanyi kati okutabuka kw'ebyobufuzi tekuli mu NUP yokka ne mu NRM kwekuli oteeka okuba nga oli wa PLU ate ng'oli wa NRM otalaga nti oli wa PLU naawe essaawa yonna PLU ekulumba
ogambye otya bw'obanga tori wa PLU ng'oli w'NRM essaawa yonna PLU ekulumba tekisoboka ate kati bwe baayise jjo kye baakoze nalabye omukungu wa wano omukulu wa wano namulabye ye kennyini nga yaga kwata akazindalo weeyogerere ne constituency gy'ovaamu ani yakyogedde ekyo omukulu wa wano yennyini Dr. Baramu Barugara yabadde ndowooza bayimupisa ategedde bulungi yagambye kwata omuzindaalo tutandikira ku line esooka weeyogerere linnya lyo ne constituency gy'ovaamu ate ng'omukulu yennyini chairman wa PLU yagamba buli memba wa palamenti yenna ayagaliza PLU ebirungi tumwetaaga mu kulayiza secretary general omupya kati ate abaddeyo constituency yo eri awo etunudde bweti ekanudde amaaso eri mu lusuubo kati si byakusaaga ogambye owa NRM ateekwa okuba nga awagira PLU bw'oba tori wa PLU naawe constituency eri mu lusuubo nammeere saamulabyeyo ate kati nammeere kati mulinde ayinza okubanga yabadde ku migenyi ku mirimu emitongole kubanga nammeere ye mulabira ddala nga weweeri oyo mulaba ani gwotalabayo waliwo abatagenda kubeerayo General Kayindo Tafiire tajja kubaayo oyo tajja kubaayo n'abalala bali bwe batyo gye bali simanye ne Lwashanda yinza obutafala Pierre yongeremeddeko nnyo anti kati mbayirawo NRM bwetegendereze ejja kusanga mu 231 nga NRM terina candidate nga bonna bagenza mu Pierre yo lwabuwaze tukweyagalira byombi abakabe NRM bayinza okuyingira NUP kubuwaze anti kati ebigenda mu maaso kati PLU eze kwawuzaamu NRM ate NRM eri so fragile to the extent nti bwe tunatuukira mu 231 nga teriiwo nga PLU yeeriwo kubanga PLU first of all si kibiina kya byabufuzi neteeka ligamba terikkiriza kintu kyonna kubehavinga oba kweyisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nga si kiwandiisi ng'ekibiina ky'ebyobufuzi PLU ye byekola byonna tebiri mu mateeka naye erina obikola kubanga erina omuntu akola ki akiri mu maaso nga w'amaanyi kati ekigenda okuddirira okuddako nga naye kennyini talabika mu mikolo gya PLU mu kudduka teyaliiwo ne luno okutuuza ndoza teyabaddewo talabikako abafugira ku remote General Muhoozi bonna Baramu baani bonna abafugira ku remote tomulaba alina enamba z'essimu 25 enamba z'essimu teri eri registered mu mannya ge ate talina gy'akwata y'olumukubira nga wabawo kadeide agikwata yamugamba nti waliwo akwetaaga ye yakukubira bw'aba akwetaaga netugume ayina layini mmeka 25 25 ozirina tukubeemu kwemu wano ate okuba nze ngikube nga tagenda gikwata era ekwatibwe kadeide nganze tanna gwalaba tomulaba gwalabyeko konvoyi ye nti eyise wano twalaye konvoyi ya Muhoozi yino yayiseewo tewali aliki omujja wamuyeekera muyeekera General Muhoozi muyeekera yennyini asinga ne taata we wakiri taata we yali Lweru nga bamanyi nti ali mu nsiko ono ayeekerera wano munda bonna bani kugambye bonna ba Dr. Baramu baani bonna abakungu bewalabeyo bonna abafugira ku remote teri amulabako teri ayogera naye ku ssimu ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya rediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya rediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde olunaku lwajjo abakulu abaka ba palamenti nga ba mugendo oba ekisende kya PLU bavudde ne bategeeza nti bamaze okuwandiikira kirako wa palamenti okukola ennongooseza mu mateeka agatambuza palamenti okulaba nga palamenti eyo obuyinza ku leader of opposition nga basobola okumugyamu obwesige nga bwekikolebwa ku president bwekikolebwa ku speaker of parliament n'abakulembeze abalala b'enkizo leader of opposition abadde ali yekka kakati baagala kibenga naye palamenti emulina
atenga alondebwa bulondebwa befuula kye batali bani abo babaka ba Piero yeri n'ababaka mu palamenti warugo yasimbawo ebyo nabyo nanze nkugambye tabangura NRM kwegamba simanyi lwaki eryawo yona yegizeegize eryawo nayo yezinze bweti bagiwambye ng'eraba ebino tobikora Tanzania mu CCM tobikora mu Chama cha Mapinduzi tobikora yo tobikora mu mawanga amalala galina ebibiina ebiri strong tosobola norete mivuyo noreta kafuyo konna noreta banosi manyono Piero yono biki NRM must be strong. It must stand on its ground ngekibina kye byofuze kiri mu buyinza a ruling party naye kati bote balina kibondi balyawo bakola bati kakati yuye yingide mu parliament ntegenda no borete teka kati no gamba ntorese teka eri teka okulonda leader of opposition terikolera kusenyonyi section 6 ya Administration of Parliament Act section 6A capital A eraga engeri kije musobola okulonda leader of opposition yarondebwa dda was appointed by a leading party in opposition. Yes. NRM erina ababaka 359 NUP erina ababaka 48 DP erina mukaga UPC FDC 10 UPC 10 ababaka abava mu maje 10 abaka abalina ebava mu bigunde byenjawulo reba bikibwe bityo 2 erina ababaka aba independent nkaga mu 3 bona bogenda okugata ne bafuuka 5 mu babeka 29 aho bona be bali awo katolwalira okugamba nti 359 ate mulimu aba PLU mugira wa mwarondebwa ne mugira ku kadi eya NRM naba independent bagira ku kadi ya NRM bwe mangu magira kadi ya NRM nga muri ku bus secretary general yandwa taking a charge okuranga temulina bintu birala bye mwegatamu na ye aliawo na yali awo oloza lwaki Piero yerumirirwa nyabo opposition egamba nti bana abalala batambulira nnyo ku ntoli za NUP kyegamba nabo kye bagoberera anti kati baagala bambi babenga nabo banyigira mu kulonda leader of opposition Piero yerowooza nti NRM bweva mu buyinza ye yegenda okwata obuyinza baagala basigale muri kyo vola babetorola sibwe kiri NRM singeva Piero tegenda kwata buyinza mu Uganda wano omanyi mutulabira wano muyita bokusaka nganda bamanyi bonna bayina mangi NRM bweva mu esubiri balina emyaka 45 ngebumaze Piero tegenda kwata buyinza wano gwe bino bijjawa ate tegenda na kubeera n'ekibiina ky'ebyobufuzi eteeka ya application yewandiise ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ante ekikori twagala eteeka ya application yewandiise ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tolyoke twabike kwakati awo tuba tumanyi nti kakati go oli opposition oze oli kibiina ky'ebyobufuzi ovuganya NRM kibiina ku kibiina ovuganye NRM ovuganye abalala tutegere ntoze ng'ekibiina ky'ebyobufuzi wekweka oyite eno simanyi ndi Piero ate ndi pressure group yaani anaaba wa sente ze bapangisa enaggulu anaaba wa sente ze batambuza ebintu byebatambula namu bazijawa mulina office ekyambogo ya chairman na ye ekora esasanya sente mulina office enaguru ekora esasanya sente mulina office kyadondo waliyo 2 waliwo eri ku protect endala oba eri ku protiki zona ziri awo muri kuki bagenda kulwanyisa nguzi muri kuki teri agenda kulwanyisa nguzi mwenyini mugirya nze tugume ndi enguzi ngisangewa bwe badi amabate Karamoja ani yagatwara bibenyini bwagatwara bani prime minister agamu naga wababikira ababikira bali eri babasabanga batunda waguru bwe bati baraba amabati mint for the people of Karamoja gali eri tuli ku radio 4 radio 7 radio 8 ndine tugume Gideon Mwogere munnamateeka iPod NUPF kuludde neddamu neesaba yegate kwa iPod kirekawa Kyagulanyi ne banne ate Kyagulanyi aliwa omanyi Kyagulanyi ayinza obutadda wano mu Uganda
niwe mulemesa okudda era tewali kikolebwa mu NUP nga tamanyi ate bingi ebikolebwa nga tamanyi. Lubongo yawandiise ebbaluwa n'asaba iPod ebakkirize beegatteyo. Lubongo yeefudde nti ye pulezidenti w'ekibiina, ye sekuritale jeno ye muwandiisi w'ekibiina, yawandiikira ekibiina. Lubongo yano mukwano gwange njagala kusaba ebintu ebimu abantu abo beegenderezemu, especially weegendereza Abaganda. Kino kikugamba direct, ojja kufa bagenda kutta omuganda waawa nakuwa akaseera n'omujoga n'olowooza nti yeebasa asirise naye alinga empologoma. Tetubiteeka mu mawanga kikwate mu kabina nze kubuulira gwe eryawo yeebase bweti n'olowooza nti yeebase kwata olugalo bwoti ogikwate mu kabina olabe ye muganda waawano. Lubongo yaweegendereza ebintu by'okola, tebakwagala era singa bafuna engeri gye banaakugobamu bagenda kugoba misinde. Nze kubuulira singa waliyo okulonda okw'amazima mu NUP, Lubongo teyandibadde sekutale geno. Okusooka NUP yasooka negamba nti tegenda kwegatta ku iPod. Yasooka yagamba beekubisizayo bifaananyi n'okunywa caayi. Yes, ne bagamba abo bali mu kunywa caayi ate Lubongo yennyini yawanda ebigambo ebyo. Kakati ate y'omu awandiise ebbaluwa yasooka luli n'asaba ssente ne bazimuma baagala okuzimuwa. Kakati ate ne ku luno kati bakugamba tebagenda kuzibawa, beekwasa nti Kyagulanyi taliiwo, ye pulezidenti yalina okusayininga, bakulimba. Sekutale geno waali anti kati yasabye nti Linda Zedriga engeri gy'alina obuyinza kati obw'ekibiina yagenda okusayininga ku lwa Kyagulanyi. Obuzibu bwa Linda Zedriga ye Kyagulanyi okugamba nti yamwapointinga ekitakirizibwa mu mateeka. Singa ajjanga vice president okusinziira mu constitution gye batalina, singa ajjanga vice president asobola okusayininga, naye kati ye bagamba is appointed by Kyagulanyi. That one is invalid. Is null and is even null and void. Ekintu ekya iPod ndaba kivugibwa ku speed nnene kubanga iyo iPod egamba nti kirina okusalibwawo amangu ddala ng'omwezi guno tegunnaggwako, gusigaddeko ennaku zino kakati ziri 5. Yo NUP kubanga summit erina okutuula ate ne council naye erina okutuula okwogera ku bbaluwa eno n'okusalawo Kyagulanyi ne NUP bajja oba nedda. Ajoininga iPod kibiina si muntu, anti oli alina okusayininga endagaano. No, nkugambye Secretary General is administrator of the party. Bw'aba sayininze ebbaluwa agisayininga endagaano. Yes, endagaano y'amateeka ga iPod gagamba president w'ekibiina. Bwe kankubuulire president w'ekibiina bw'ataba w'ekibiina kiba kifu. Singa president abanga taliiwo ekibiina kiyimirira, does it stop its operations? Era mu bbaluwa tekyasimbyewo muntu ekalangala. Dr. Lawrence gye yawandiikira NUP nga bategeeza nti basabe baba baagala yagamba nti bategeeze ne Kyagulanyi mu bbaluwa gye yabawandiikira NUP bategeeze ne Kyagulanyi akomewo mu ggwanga kubanga yateekwa okusayininga. Oba mulowooza nti kekanyeebwa mukomewo mu mulye omusajja wattu atamanyidde byakomera Lukwago wamulabye yenna katalinga mulaalo akanyindo kalinga ka mulaalo bwe kati nakubiri musagade komera. Nze nabagamba mwewale komera bw'oba osobodde weewale komera, bw'oba osobodde nga waliwo omusango gw'olaba ng'osobola okuguvaamu guveemu ng'obudde bukyali, weegayirire fukamira kolootya togenda mukomera. Nze tugume kinyambi gwe Lukwago wamulabye tugume bannange kati baagala Kyagulanyi musajja wattu baagala Kyagulanyi gamumanyi mu mbeera ze akomewo wano bamunywe bamutwale Kyagulanyi ayinza okuggwawo mu wiiki emu ate abimanyidde ebyo tabimanyidde. iPod bamutezekanyebwa nti akome bakwate muve ku sente za iPod, muve ku sente za iPod. Gwe Lubongo yava ku sente za iPod, kwata sente z'ababaka bakuwa sente za iPod ziveeko. Soko weesonyiwe iPod bwebanga kekanyebwa kereese. Nze nandigambye Kyagulanyi njira obeerayo gy'oli mu America bw'oba osobola okubeerayo. Bwe bakugoba mu America genda mu Netherlands, bwe bakugoba eyo gira ogende Canada obeereyo. Ojja kubeera wano ng'olowooza nti waliwo anaakulwanirira. Omugoba ku ki? Abantu ba wano bazibu. Nze kankubuulire abantu ba wano bazibu.
Dr. Besigye yakunganga abantu ne kati no bwawanika obugalo teri abuddamu olwaleero luno Sebagala alina abantu wano ne yagenda okufa ng'aragira bagamba aragide muwe Besigye obululu yagenda okufa ng'ayambadde akakofira KNUP. Katonda takumira mpeera abakuume ye Gideon Tuguma omuwejjere nze Kagogwe Fulgencio Peterson amasimu ebintu nga mubyonoonye anti ogenze n'oyogera n'erabiza amasimu wakire mbaweyo eddakiika nga 2 abantu bagubogereko bannange ogambye Kyagulanyi eno radio yaffe bamuteza akanyeebwa akomewo wano bamunywe kyebogwe baagala kati akomewo nti olwa sente za iPod kabulanga ne sente za iPod obuwumbi 5 n'obukadde 7 bulekeyo gwe Rubongo yava ku sente va ku sente Kyagulanyi tagenda kudda wano bamutwale nga tiwali agenda yadde kumukubira yadde engalo nze abantu bawano mbamanyi kati bamuvuddemu Kyagulanyi n'obwa mutwala mukomera ajja kuvundira eyo kutandika kunoonya sente za kuwa abaroya nga teziriiwo gira obeera eyo Joli Sebo wafunye akabembereza n'ogenda beerayo bw'okomawo wano g'obimanyi odabbiwoza wekka Lukwago wamulabye n'abalala ate abantu njagala okimanye nti abantu bewalwanyisa Basegona tebagenda kubeererawo mu kooti tumira ku General Muhoozi nga mwagaza ki yampadde kaki ndi munako etagambika alina obuwumbi bwe yajja mu bantu nga badduka emisinde yampaddeko yadde emitwalo 5 nga ndi mulwadde yampaddeko yadde ogamba nti genda abaana basome abaana babagobye bali waka nga ntumira Muhoozi nze nga mwagaza ki agenda ali ebicepere bye akole byakola atulugunye batulugunye nange bw'aba neetaaga nze ambuulire we mbamusanga mutumireko sobola kutumira Muhoozi nze nga mutumira nga mwagaza ki yali ankoledde ki ari mbicepere bye ari mukusanyuka ari mudemberye agendera lyo mu maaso akwate bakwata nange bwaba neetaaga mbulire we mbamusanga naye nze mutumire omuntu namanyo bano omuwaka jamu n'abantu n'ebigambo tebabirina bogende wala omuntu ayinza okuba oluyi amasima Katonda mugulu omuntu okuba oluyi bantu batambula bawoninga ekkubo sanga songa bwatya nabyayogera akola bwati emikono biki atambula tomanyi gy'alaga tamanyi gwe kati ensonga ezo omuntu obuuzaako kitonotono waliwo empise ku makya bakedde kubagoba mu nyumba kati manya bananyini mayumba kati bayiza amayumba okugawa companies ezibanja kati bakedde nibakeera okubasukasukira obuntu bwabwe ebweru bonna obuziina bubaddeawo babusukasusa ebweru kati omuntu bwoti omugambe nti wasuza otya gamba ebintu ebimu naye era nga bwe kiri tunokubuuza nti muli mutya mwasuze mutya abasuze obulungi twagala kubewalizaako Katonda ate abasuze obubi era nammwe twongere okubeera nammwe kubanga era mweffe mmwe kubanga tetuyinza baleka tuyinza okubeera nammwe mu ngeri zonna tunokulumbisa kulaba ate wetulaga tulabe oba tunaamalako batetumaleeko wadde embeera yakanayo kyani yakasandali naye tujja kusigala nga weetuli ekituufu kasita tusigala n'obulamu tulina okubutambuza kale n'obukulu bw'ensonga eyo mwenna tubaniriza mu puroguramu ekizungirizi ye Gideon Tuguma ebigenda maaso olunaku olwajjo Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi yayogeddeko eri Obuganda bwe yabadde asinkanya abataka abakulu ab'obusolya n'akubiriza abantu be okwongera okubeera abakozi kyokka n'abakubiriza nnyo okubeera obumu buli omu w'oli beera bumu ne munno era n'ayongera okukatiriza nti abavubuka yemmwe Buganda beetambulirako yemmwe essuubi lya Buganda ery'enkya so kyonna ky'okola kikole nga omanyi nti Buganda ne Uganda yeesigamye ku ggwe kola ebyo ebyensa okulaba nga Uganda ne Buganda bisigala nga bitambula ate era nga bya muzinzi ddala so n'obukulu bw'ensonga eyavumiridde nnyo ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu enfuga egoberera amateeka n'ebirala byonna ebigenda maaso n'okuba nti bityoboola eddembe ly'obuntu tusigale nga tujjukira nnyo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka naddala obwo bw'ensonga ez'enkizo ezikwata ku bannayuganda ebirala bigenda maaso empaka za World Cup zikyagenda maaso Brazil ndaba wano yakubye Scotland 3-0 South Africa nekuba South Korea 0 Mexico nekuba wano yakubye goolo 3 kale n'empiira emirala lwaliro gyegiri nayo togisubwa sigala ku redi eno nga gyekomeddeko bingi tujja bikuwa